Mu Bayibuli ekitabo kya Zabuli essula ya 34 olunyiriri olw'13 wagamba nti ziyizanga olulimi lwo mu bubi. Kyebategeeza gaana olulimi lwo okwogeranga obubi. Osobola okufuga olulimi lwo ebigambo berufulumya oba birwatula. Gwe nga gw'olina obuyinza okuziyiza olulimi lwo okwogera ebigambo ebikyamu. Era ne bagamba nti n'emimwa gyo okwogeranga ebyobukuusa. Era osobola okufuga emimwa gyo okwogeranga ebigambo ebitaliimu. Waliwo ebintu bye tukola nga kigenda kululumirako obulamu bwo bwonna. Kiringa ng'omuntu okutta omuntu. Oli akuyitako ng'otambula mu kkubo n'alowooza nti oli bulungi, naye nga mundamu gwe olina ekikutambulirako, ekikululumirako, ekikwogererako. Olina omusaayi gw'omuntu, olina amaziga g'omuntu ku bulamu bwo, ng'akulaba akwegombesa naye nga mundamu gwe owulira ofa oggwaawo olw'ekyo ky'oba wakola. Mwannyinaffe ono kye yakoze, asobola okubeera mu nnyumba ennungi nga bwe yagambye, naye ng'ali ebweru amusinga okubeera obulungi, asuze ebweru. Asobola okulya enkoko nga bwe yagambye, naye enkoko eyo ng'alidde ebijanjaalo amusinga okuwoomerwa. Osobola okwenenya ng'owulya n'ebyobwenenya tebikyasoboka. Ova ku kintu ky'otadde mu public nga buli omu akirabye. Tetusalangawo nga tunyiize mu busungu, tetusalangawo nga tusanyuse nnyo, oba ojja kwejjusa. Kale omwami bafuna obutakkaanya, naye tunuulira abaana n'okikola mu maaso g'abaana bo, ekintu ekifaananako bwe kiti. Ayina we yatuusiza n'agamba n'owa kamera, kyusa olage akayumba mwe yatuusizanga ababiri. Akakayumba ne bwe kaba kasiisira, abaakusingira wala gwasula mu kalina etaliiyo, ng'enkya basobola n'okukasukira ebintu wabweru. Tulowoozenga bannyinaffe, tulowoozenga baganda baffe ebintu bye tukola. Waliwo ekintu ky'ogenda okwejjusa. Ono omusajja ne bw'aba tamuloze, abagamba nti ajja muloga, ne bw'aba tamuloze, ono yekka yeemaze okweroga. Waliwo abantu nga tebatuloga, nga tolina na bikulondoola, wabula nga gwe kennyini gwe kizibu kya bulamu bwo, gwe muzimu gwa bulamu bwo, era gwe eddogo ery'obulamu bwo. Teyeetaaga kuloga. Katonda yekka yalina omusaasira. Kino kiringa nga bwe banakuteeka mu lingi okube opponenti wo oba mulwanagane, n'omukuba panchi naye mugimu kuba gwe n'ogyekuba ate nga knockout. Kiringa nga kuteeka mupiira nga gwe olina okuteeba muwangule, naye ate n'omaliza nga weekubye omupiira mu katimba. Kati ono teyeetaaga kumuloga, wabula kibi nnyo kibe kyakuyiga eri ffenna abooluganda. Omuntu ne bw'abanga akkoze obubi, waakiri gwe musasula obulungi, Bayibuli bwetugamba. Kyokka Bayibuli eyogerera mu kitabo kyange essula ya 21 olunyiriri olusooka ziti lwakutaano nti ebirowoozo by'omunyiikivu bireeta bungi. Gwe birowoozo ki by'olowooza? Ebirowoozo by'omunyiikivu onyiikirira mu kimu busungu? Bw'obanga oli mu busungu mw'onyiikirira era ogenda kusasula bulungi. Bw'obanga onyiikirira mu kukola bulungi era ogenda kusasula bulungi, kubanga olina kusasula bulungi. Asiga muwogo nga bwe yamusize akungula muwogo, asiga kasooli akungula kasooli, asiga obubi okungula bubi, asiga obulungi okungula bulungi. Abooluganda, tufugenga emimwa gyaffe, tufugenga olulimi lwaffe, tubenga ne self control. Mukama abawe omukisa.